Nkwaniriza nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kaase ate nga bwe kakubakubamu wabula ate ewamu obudde bubadde nga bwakiddedde. Yo enkuba yeeyongeredde ddala okukendeera mu bitundu ebisinga obungi era nga alipoota ey'enkuba gye tufunye amakya ga leero eraga nga Kasese yafunye enkuba eyawezezza milimiters 12 n'obutundutundu 5, Mbarara n'eba n'enkuba eyawezezza milimiters 16, Masaka n'eba n'enkuba eyawezezza milimiters 4 n'obutundutundu 3 nga kino nno kivudde ku mpewo empeweevu ezifuwa okuva mu bibira by'e Congo okutuuka ku ggwanga lyaffe so nga ate n'omukuubo gw'enkuba gwongedde okusenvula okudda mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubale nga yo tusuubirayo ekiddedde ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono okudda mu bugwanjuba akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu olwo ebitundu ebisigadde tubisuubira okuba n'enkuba entonotono nga n'olw'embeera eyo ebitundu ebyo eby'omu bukiikakkono ebbugumu tuyisya okulinnya okutuuka ku degrees 31. Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisya okutuuka ku degrees 27 olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisya okutuuka ku degrees 23. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Mombasa ssaako ne New York tusuubirayo enkuba olwo ate y'omu Dubai, Paris ssaako ne mu London tusuubira okwatirirayo ekiddedde. Ebyo bye tusobodde okufunira kuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Beera bulungi.